Ebyo nga tubitadde ebbali katugende ku gavumenti erese enkola ey'okumanya abakozi baayo abeebulankanya ku mirimu era mu nkola eno bagenda kuba bavunaana abo abanaasangibwa nga tebagiriiko. Abasawo balabuddwa okutandika okukola kubanga ensonga zaabwe zaakoleddwako so nga n'abasomesa abavudde ku mirimu babagambye muddeyo mukole ensonga zammwe zigenda kukolebwako. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi alabudde abasawo obutagezaako kwetantala kwebulankanya ku mirimu kubanga ensimbi zaabwe bwe ziri era zaayisibwa mu mbalirira eyasomebwa eya 2022-2023. Okulabula kuno akukoledde mu nsisinkano gy'abaddemu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority wansi w'enkola gye batuumye Post Budget Conference. Health workers, we have enhanced them. They no longer have excuse of not attending to the patients. So absenteeism will be easily tracked using electronic mechanisms. You come and sign in electronically. It monitors whether when you signed in, then you drove out, came back in the evening to sign out. Gobe agamba nti bagenda kusaawa enkola ey'okumanya ani ali ku mulimu era anaasangibwa nga taliiwo wakuvunaanibwa nga kw'otadde n'abasomesa balina okusomesa abaana kubanga ensonga zaabwe bazikolako. School inspection. There used to be people called the school inspectors. They first announced Kitagobwa Secondary School, we are coming on Monday to inspect. Of course, everybody will be around. That Monday, the school will be the cleanest. Now we want to start monitoring schools and supervising them, inspecting them using teller. Teacher and learners effectiveness system, so that we can be able to assess both the learners and the teachers using electronic means. So we are digitizing Uganda and we hope this will help us to fight fraud and any other form of corruption, but also to save money and to enhance efficiency. Wano Commissioner wa URA John Musinguzi Rujochi asabye abatannasasula musolo gwabwe bakikole mu nnaku 10 ezibulayo okumalako embalirira ya 2021-2022. Abakunganya omusolo twewaddeyo okubeera ddala beesimbu nga buli kye tukola kyonna tugaidingwa principles ziri 3. Esookera ddala kwe kubeera ab'amazima, ey'okubiri okubeera professional, bintu byonna bye tukola birina kubeera above board professionally, ate ekyokusatu gwe mwoyo gw'egganga patriotism, tuteekemu amaanyi tusobole okwagala eggwanga lyaffe tukole kye tulina okukola. Tax education ne stakeholder engagement nga kino kye tuliko tutuukirira bannayuganda bannansi tubayigirize obuvunaanyizibwa bwabwe ku kyokusasula omusolo ate tubasabe beegattire wamu naffe tusobole okukungaanya ensimbi ze twetaaga okukuza eggwanga lyaffe. Teri omulala agenda kutukolera kino. Abalala abeetabye mu nsisinkano eno balina bye balambise ku bikwatagana n'omusolo ogusolozebwa mu bannayuganda. Omwaka guno yabutabalika 48. N'olwekyo buli lw'otunuulira obutabalika 48 si kirungi kumanya nti ke buli 48 n'oddayo eka. Nedda kitegeere nti ezo zonna business opportunities, osobola okufuna contracts, osobola okufuna tender. Damuli okitegeere nti gavumenti yatadde ssente bwe ziti mu kukulaakulanya embeera z'abantu naye munda mu ekyo muli ebyobulamu muli ebyokusoma, then otunuulire ebyokugattako omutindo, then ogende mu byobulimi. Kiki ky'osobola okutwalayo? Tulina ebizibu ebya renti, twali tusabye nti emisolo egimu gikkakkanyizibwemu. Nekisinga okutulumya omutwe nti twasaba nti factories wano era bintu ffe tubigula, naye ebintu byatakola wano batukkirize tubireete, niyo ogenda okwesanga nti omusolo gukyali ddala waggulu nnyo. Bya Ora Gabjel ku Result TV Omunyo.